naye nga njagala okutwala okusaasira kwange eri my brother Kasuku. Yafiiriddwa jjajjaawe Kasuku, so tumusaasira Bambi olw'okufiirwa jjajjaawe my brother Kasuku. Nkusaasidde nnyo, ekiseera ky'oyitamu kizibu, naye omwoyo gwe Mukama agulamuza ekisa. Weebaze Katonda nti Jjaja Katonda yamuwa obulamu, n'amuwa obulamu ate nga bungi. So omusaasidde nnyo my brother Kasuku olw'okufiirwa jjajjaawo ne famire yammwe. Katonda abagumye. On behalf of our family, late Tamale Mirundi Jr, tukusaasidde nnyo. Era naffe ne mama wange ne baganda bange tujja kwetaba ku lumbo ewa Kasuku tugende tumulabeko Bambi ate twongere omugumya. Obulamu bwe butyo. Kasuku guma obulamu bwe butyo. Ffenna bwe tutyo munange tufiiriddwa abantu, naye kuguma bugumi tewali kyakkola. Kuguma bugumi tewali kyaki, tewali kyakkola. Ky'okufiirwa omuntu wo kiruma. Guys, okufiirwa omuntu wo kyo kiruma. Muntu atafiirwangako yatamanyi bulumi bubeera awo. So my brother Kasuku manyi nti essaawa zino obulumi bwo buba bungi, naye tugume ensi bwetyo. Ffenna lyekkubo, ffenna lyekkubo, ffenna lyeki lyekkubo. So olwaleero ndi mu kwambala ne maama wange mukyala Florence Tamale tugenda kubanga tugenda okubagiza Kasuku olw'okufiirwa jjajjaawe Bambi. Kitalo nnyo. Era mwenna abaagala Kasuku, abawagira Kasuku live, mikwano gya Kasuku, kyekino ekiseera kye mulina omulaga love. Yes, kyekino ekiseera ka mobile money kwekaliye. Atasobodde kuziika enamba ya Kasuku mugimanyi, teekayo ka mobile money. Okitegedde? Ekiseera kya ka mobile money bannange, bafanizi ba Kasuku yonna gye muli across the world. Mwabali mu America, oli UK, ng'oyagala Kasuku live, please Kasuku musindikire kantu. Ka mobile money ke kwekali oteekako buteesi bwoti noga nti kitalo. Kitalo nnyo ekya jjajjaawe. Content provider bannange mwenna kitalo nnyo ti muganda waffe Kasuku yafiiriddwa jjajjaawe Bambi. It's really bad. Naye era musemwe n'ensaasira omuwala eyafudde Diana gwe ba rapinze ne bamutta ku apartment. Bambi nsaasira maama we, maama wa Diana. Kitalo nnyo 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 ekya omugenzi kati Diana Skies gwe battira ku apartment y'ekyanja. It's really bad. Naye bonna abaakola ekintu ekyo poliisi eyongeremu amaanyi babakwate kintu kye baakola kibi nnyo. Era nsaba General Muhoozi, omuntu eyatta omwana oyo Diana Skies, we bamukwata bamukube masasi. Teri kusiba mbwa eyo. We bakwata omusajja eyatta Diana Skies kati omugenzi n'amutuusaako ogw'obuliisa maanyi, poliisi bwe mukwata bamukube masasi. Tetukyagala kusiba bantu bwe batyo. Omuntu atta omuntu attibwe. Eno gavumenti ebadde lenient ku batemu. Tukooye abatemu okubasiba. Mubatte. Omuntu bw'aba musanga ngassa omuntu mumukuba amasasi aveewo. Tukooyedde ddala ebisajja bino bikaggwa ensonyi. N'ogenda n'otta omwana wa munno, n'ogattako n'okumulwepinga. N'olowooza ati ojja kufuna omukisa ogugenda mu kooti bakuwe beyiro. Abantu bano babakuba amasasi. Tumanye nti abo tubawonye. Guys, I think it is time government yenu eriwinding etteeka ly'okutta abantu. Naye omuntu eyatta Diana Skies, mwana wa myaka 24, n'omurepinga really, n'omala n'omutta nga tosaasidde bazadde be. Maama w'omwana oyo mulowooza awulira atya?
nawe kikubise akafaananyi ng'oli muzadde omuntu natta omwana wo n'okumurepinga n'amurepinga bamutte babakuba amasasi era poliisi bwe mukwata omuntu oyo eyatta omwana oyo kill the idiot so eyasse omwana oyo Diana Skies we bamukwata bamukube masasi kill tusobola kutta mwana wa munno like that tekisoboka kati nempulira y'abantu bangi nga mugamba bw'omuwala yabadde malaaya ani ageti yabadde malaaya n'Abannayuganda muyina emitima emibi gomanye yamusse kye yamuttidde gomanye abaala be barepinze innocently ne babatta nga omuwala sina malaaya gomanye abawala who have been raped ng'omwana sina malaaya ne ekisajja ne kiveri ne kimurepinga anti am just mwogera ebintu ebikwasa ennaku nona bolinga alumiriza wala yadde malaaya yali akulayizaako yali akubbyeko arago omuze bayireka amabuulire ogwo omuze gw'okuvuma abafu gwe mwatandise ku social media omu ku mmwe agenda mala kufa nze ba TikTok ambabuulira ogwo omuze gwe mwatandise ogwo abantu ne bafiirwa abantu baabwe ne mubaddako ne mubavuma wallahi bagenda kuttayo ki TikTok ekyo muddemu ku magezi bagenda kumala kuttayo ki TikTok ndoozi eby'omugenzi Isima mubyerabidde abantu bafiiriddwa omuntu waabwe n'osanga omuntu ng'ayogera abalaata naye byogerako tobimanyi muzanyira ku emotions z'abantu naye one of you agenda fa muguno omwaka kumanyira aba ne bafiirira n'otaba amagezi kutegeera ati abantu bafudde oba abantu banyivu bafiiriddwa nodda ku mufuna ovuma ne family efiiriddwa n'ogijolonga bagenda kuttayo ki TikTok ekyo mujja kuddamu amagezi omanyi abantu mwebuzizza amagezi these days mwebuzizza bwebuza amagezi omuwala bamulwepinga bamukutte bamusse abantu bangi nnyo mu ggwanga lino abakyala balwepingiddwa they have been raped for no reason goza kiri fane oza kisesa leero yabadde Aisha Skies enkyagenda baggwe omanyi abantu kyemwerabira okufa tekuliiko saawa mwemwe n'abajinisa ebinyo ate ekisiwa okuneewuunyisa nammwe muli bazadde nammwe muli ki n'osanga omuntu nga muzadde Diana Skies bamulwepinze ne bamutta Katonda amulamuze ekisa naawe enkyajja kuba mwana wo Katonda mu nsi muno Katonda agaba ate Katonda asasula munoonyeza nnyo likes ne content kubafuba abantu mwamaziga g'abantu lyessanyu lyammwe naye nkulayirira you reap what you sow ojja kusasulira byonna muwa abantu abafiiriddwa ekitiibwa give them respect gwe kati goza mama woyo omwana awulira ati nammwe ekiseera kijja tujja basekerera nga bwe muginika ebinnyo mwe mulowooza Katonda abamanyi nnyo but time is also coming naawe omwana wo bajja kimutuusaako ate olowooza abasajja baweddeyo ku nsi naawe omwana wo bajja kimutuusaako ensi justice round naye omuntu notawuliramu kisa notawuliramu nsonyi ng'oyogera ebintu ku mufu the girl lost her life innocently kati gwe bagambye oyo omwana ayina mbu yabba omusajja kigwe yabba musajja kigwe yabba osobola mutubuulira just mwasama bwasami ate nze kambabuulire ekyo kyasikaali ekyo kyemulina okukuba emigga ekyo teri yava bweru kutta mwana oyo abatta omwana oyo bali awo ku apartment ate oyo asikaali oyo gwe mulina osooka okukuba emigga oyo
banenze singe yafudde yabadde muganda wange askali singa toli mulamu askali amanya amazima agatta omwana oyo temuzungira na walala kinawe kirabibwa wama n'omutayonka teri muntu yava bweru to kill that girl askali amanyi askali ayina kyamanyi okufa kw'omwana oyo nze nasoma psychology nawe teri naye mutemu ava bweru mbwa jale pinge n'omuntu mbo mutemu ave bweru ajata omuntu afune n'obudde obumulwe pinga ng'omutemu owawa ate ku apartment okuli abantu eyatta omwana oyo ali awo olwo luli ku apartment eyo naye teri naye mutemu nawe atira muntu ku apartment nawe abatta abantu babeera baawo. Let me tell you, the people who kill people, tebabeera beebweru. Naye ekiropo omuntu ye rape. Ekitegeeze yakikola waawo. Era oyo asikali oyo yeetaaga okuba emiggo oyo. Amanyi. Ate nze ndowooza. N'oyo omwala alabika oba yali anweddemu nga somebody took advantage. Aika yali anweddemu nga omuntu just ya taking advantage of her. Nyenga tetwetoolerera walala askari oyo banne yeetaaga okuba ku miggo. Amanyi. Ayina kyamanyi. Nyenga abatta Diana Skies Bambi mwakola bubi. It was so bad. Mukuba askari emegga ababuulire. Nzesooza nti eriyo wameya ava ebweru mbwajje ku apartment okuli abantu ate alwepinga omuntu ate amutte n'okumutta ku apartment okuli abantu. I don't buy that. That is far-fetched. Oya eyatta omwana oyo kyasikali ekyo. Kino okubanga kimumanyi. Mukuba asikali emegga ababuulire. Gwe mulina otandikirako. Eno to omwana wa muno n'omulwepinga wabula ebafuna ekyo ekisajja bakikuba amasasi. We batta omusajja oyo yalwepinga Diana Skies bamukuba amasasi aveewo. Oyo si wakusiba. That is so wrong. Eryo liba ttima nabaki. Kyokka omwana muto omwana anyirira. Kaimu ebikazi ebiri kuno ebigamba omwala abadde malaya abadde abasinga bulungi. Omanyi kazi mwaga bimuyina eyendowooza nti buli mwala abasinga obulungi abamalaya. Yewe abamalaya kyabadde atunda kiki? It's a commodities. Nze mutugjeeko akamanyiiro. Omuntu yenawe mulaba mwala anyirira nga mutandika oyo malaya yeetunda naawe tunda. Muleke abantu banyumirwa obulamu. Ebikazi biri kuno ku TikTok byadibadda gonna gabite gwe kikuluma terina kwana. Oli omwana abadde anyirira. Kayino olaba agakazi ennugu ng'egaluma. Kati owala n'oti omuntu afudde bannange. Omuntu afudde naye era n'olaba ennugu ya bino ebikazi bino bimaama ttende ebiri kuno. Malaya nyo bakusinga kunyirira bakusinga bulungi. Ate mwe bakazi mwe teri musajja gwe babba. Era tuddamu n'okukisinikirako ebinnyo. Bwe abawala batubbira abasajja teri musajja gwe babba. Era buli musajja kulaba nga bamubbe naye abayagala bamubbe. Abakazi mutuggyeko olwo olugezigezi. Ababaana babba nnyo abasajja ate abasajja be babba abakazi. Ababaana bawooma. To tell the truth, ababaana bawooma. That's a fact. Abakazi muyiga okukkiriza oli myaka 4 leka omwana mu myaka 25 kati yagala owomenga ye. Abaana bakyatubba nnyo nze mbabuulira. Ababaana bakyatubba nnyo. Nze Junior kamwa kwogera omanye emirundi gye bakanziba. Omanye emirundi Junior gye banzibye nga wenzira. Omukazi yenna bakubba otuula ajja kudda.
tula ajja kudda kwa kyatambuza kike. Guys, wano buli omu alina ebitundu bye ebyekyama ate buli omu wadde mbobikosanga waba ayagadde. Mulekerawo okutta abaana b'abandi okufukira abaana b'abandi yoleke olw'ebisajja ebitabaagala. Musajja ki wamma akwagala gwe babba? Abasajja babakoowa dda. Kero olaba omusajja yeefuniddeyo akaana kawooma kamwagala buno obwana buli potable ng'otandika olugezigezi. Batubbira abasajja. Teri musajja gwe babba nkubuulira mwannyinazi. Omukazi andaba teri musajja gwe babba. Era omusajja golanga bamubbye naye aba ayagala bbibwe. Nze kennyini banzibazibadda. Nze everyday banziba. Goza lwaki Junior sinna wasa nzibibwa. They steal me every time. Kati mutuleke batubbe. Mutuleke batubbe. Mubutufu kati oyo mwana yafudde oyo Dana Kiz. Mubutufu omwana anyirira. Natulidde omwana nga oh my God. Nimala nkwata ku kisajja kino ekyamose nkitirawo. Abaana abanyirira mu Uganda basigadde batono. Kyokka abaliwo bemutta. Nedda gavumenti eveeyo ku nsonga eno. Let government come out. Eyasse omwana ono naye bamukwate bamutte. Oyo asikali mu mukube emiggo ajja kwogera abatemu gye baava. You beat that asikali oyo. Kiza n'okuba kyekyamusse. Kati twetaaga justice. Temuyinza kutta mwana anyirira bw'atyo. Nogati we shall keep quiet. Kwa mama bino ebikazi bya TikTok ebyaddi bedda biri kuno. Ate mu bikazi mwe bya TikTok ebyaddi bedda kambabuulire. Mwefeeko. Muve mu kuwala n'abawala abalungi nti bamalaya. Buli mwala anyirira kuno ne mumuvuma. Buli muvubuka anyirira kuno nti musiyazi. Biwala mwewummuzeeko. Oli mukazi wanzaala nnya. N'abaana gye wabazaala tomanyi gye baziika. Oli ku mwana w'abandi yafudde ovuma nga bw'ali malaya. Ffe bakyatubba nnyo. Nze ababaala bajja kunziba bakoowe. Nze abawala abalungi mukyanziba. Era nze omu ku basajja abalina likodi ey'okubbibwa mu ggwanga lino. Bakyatubba. So abakazi beewaka mukakane. Omusajja aba yakuzimbira amaka mwoli nga ne fees aziwa. Tuuza akajanja. Tuuza akajanjako. Saya kuzimbira amaka, saya agulidde motoka, owoza omusajja wo bamubbi. Wano Uganda kati bintu byatugabane. Omusajja tomuliiko buwomu. Ffenna kati tugabana bugabanyi byatugabane tuli abaliko yatere MTN. Omusajja leka bamulye bamuzze. Cool down. Amakazi mukulinge. Onatta bameka onalwanagana na bameka. Wano ebintu kati wama byatugabane bya share. We bandya kumacha nga nkomawo nga bandya n'olweggulu. Sikyalwanira bakazi. Junior sikyalwanira mukazi. Era ekyo busiru kyoyinza okukola kwe kuwubira omusajja kwe kuwubira omukazi. Abantu beekuuma bokka. Wano buli akeedi kati mu kibuga erikologi okuuma ki? Buli akeedi gy'olaba mu kibuga waggulu eriyo loogi. Oza mukazi we yagenze kola mbwe atunda nsawo nangatto mu kikubo. Ali mu loogi waggulu ku bululumu. Nze banne ekikyatanyumya mutwe kwe kwegatta. Kwe kwegatta. Omuntu nga mwenzi ne bw'oli muteekako poliisi era ajja kwenda. Omusajja omwenzi bannange ne bw'omuloga mu ssabo era eddogo lifuluka n'ayenda. Naye teri kikuttisa mwana wa muno lwakasolo. Banno omusajja nga mwenzi kankubuulire ne mukyakya ayenderamu bwe abasajja. Ebyo bya overnight bye babeerera emabega ga tenti. Banenze tombulya na overnight. Bali omu makyaki beekubangalo bwe bali mu overnight ezaawa. Bannanga obwenzi muzimu obwenzi muze. Obwenzi muze gwe nyini gwotasobola kujjamu omuntu paka nga ye asazeewo agwejjemu. Guys, you can't tame cheating. Kiveeri ku muntu mu mutima gwe. Ye kenyini n'aswala yekka. Omusajja omwenzi ne mu motoka ayenderamu. People play sex in cars.
era kati obula amasomero gabigana abaana ku visitation tebabakiriza yingira mamotoka ebisajja byagendanga ku masomero g'abaana ne bibalira mu mamotoka owoza sibanya omwana sibanya bamukyalidde kumbe omwana ali mu motoka bamulya kati amasomero ne gagamba teri mwana akirizibwa yingira mu motoka ku visitation nenga bababa mwe bagendanga bali abaana ku masomero yo husbands kati temutwasamira Bambi buli muwala anyirira mugamba mwezi mugamba malaya why don't you respect people? Is it a problem to abadde awoma? Is it a problem?